Bweneyongerayo nga Gavumenti yakakyaza ssabaminisita w'eggwanga lya Yisirayiri wano mu ggwanga lya Uganda nga tujaguza emyaka na bukyanga ba Komando ba Yisirayiri balumba ku kisaawe Entebbe. Olwaleero mu kanyomero kaffe kino obadde okimanyi tukulettedde engeri Yisirayiri gye yali erina okufuukamu ekitundu mu Uganda awamu n'ebikwata ku ggwanga lya Yisirayiri. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mumalindirire. Lino ly'eggwanga erimanyiddwa ennyo obutaggwaamu ntalo na butabanguko buli kadde. Yisirayiri ggwanga lisangibwa mu kyondo kya Buwalabu mu makkati g'eriyanja lya Mediterranean ne Gulf of Aqaba nga kino ky'ekikono ky'ennyanja emmyufu. Yisirayiri yafuna obwetwaze era nga yatondwawo mwaka gwa 1948 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano ng'ekibuga kyayo ekikulu ye Yerusaalemi. Ggwanga ttukuvu eririmu Abayudaaya, Abakristaayo, Abawalabu n'Abasiraamu ng'olulimi lwayo olutongole Lubebulaniya ng'Oluzungu n'Oluwalabu wamu n'Olurussia zitandise okwogerebwayo luvannyuma ddala. Eggwanga lino teryaliwo era katulabe gye lyatandikira. Mu mwaka gwa 1996 munnamawulire Omuyudaaya yali nzaala ya Australia Theodore Hazal yalaba obwetaavu bw'okuteekawo eggwanga ly'Abayudaaya eryetongodde. Mu kino yafulumya akatabo ke yatuuma The Jewish State akaali ku mulamwa ogw'okutondawo eggwanga ly'Abayudaaya okubakumaakuma okubeera obumu n'okubatangira okubasosola. Hazal yatondawo ekibiina kya Zionism era n'akuba n'olukuŋŋaana lwa Zionist olwasooka mu ggwanga lya Switzerland mu mwaka gwa 1897. Mu kaweefube wa Hazal ow'okutondawo eggwanga ly'Abayudaaya yasalawo okusaka obuyambi okuva ku mawanga gakirimaanyi okusobola okutuukiriza ekirooto kye. Mu mwaka gwa 1903 yatuukirira Bungereza ensonga n'azitaanya n'eyali Ssaabawandiisi w'amawanga gonna agaali gafugibwa Bungereza Joseph Chamberlain n'abakulu abalala abaasalawo eggwanga ly'Abayudaaya okuteekebwa mu buvanjuba bwa Ssemazinga wa Afrika. Mu lutuula olw'omulundi ogw'omukaaga olw'ekibiina kya Zionism olwali mu Baso mu mwaka gwa 1903 ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana, Hazal yateesa nti enteekateeka ya Bungereza okuteeka eggwanga ly'Abayudaaya mu Afrika kyali kirina kyakubeera kaseera buseera. Balonda ekifo Abayudaaya we banaabeera era Uganda ye yali empanga mu bitundu by'e Karamoja nga mu kino Bungereza yasindika bakagezi mu nnyo baayo okwekebejja ekifo kino. Oluvannyuma lw'ennaku 3 Bungereza yafulumya ekiwandiiko ekiraga ekifo ky'Abayudaaya mu Afrika omwali n'obulombolombo obw'okugoberera ennono za Afrika. Newankubadde Hazal yasooka kulowooza nti enteekateeka eno si yakukosa kibiina kye ekya Zionism naye byefuula nga yaleeta okwayawulayawula mu kibiina kino. Ekibiina ekijja ekya Jewish Territorialist Organization kyatondebwawo oluvannyuma lw'okwegatta olw'ebibiina eby'enjawulo ebyali biwagira enteekateeka y'okutondawo eggwanga ly'Abayudaaya wakati w'omwaka 1903 n'omwaka 1905. Enteekateeka z'okuteeka eggwanga lino mu Uganda zaagwa butaka ng'amawanga mangi agaali gasongeddwako olunwe okwali Australia, Canada, Iraq, Libya, Angola, Liberia, Madagascar, Japan n'amalala nga nago tegaaweebwa mukisa guno. Abayudaaya abaalina emirandira mu Ukraine, Belarus ne Russia nga n'ekiteeso kyayita okuteekawo Jewish Soviet Republic naye ne kigaanibwa olw'okutya okuleetawo entalo mu bitundu ebitali by'Abayudaaya. Palestine yokka ye yakkirizibwa okubeeramu Abayudaaya. Ottoman ye yali afuga Palestine era oluvannyuma lw'okugwa kw'enkyukakyuka ya Russia giyite Russian Revolution mu mwaka gwa 1905 Abayudaaya batandika okuyingira Palestine.
Bano baalemerako okukozesa olulimi Olubebulaniya ng'olulimi lwabwe oluvannyuma lwa gavumenti ya Ottoman Bismarck okugwa mu ssematalo eyasooka olwo nno Bungereza n'efuga Palestine. Olunaku olw'enkya lindirira eggwanga lino Yisirayiri litondwawo litya era liweebwa litya erinnya lino. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.